bw'alabiseko mu kakiiko ka Palamenti ak'enjawulo akanoonyereza ku ngeri gavumenti gyekuttemu ensonga za COVID-19, Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ategeeza nga bwe bakafuna ensimbi obuwumbi 4,000 okulwanyisa ekirwadde kino. Obuwumbi 314 ze zaateekebwa mu mbalirira ya 2019-2020, obuwumbi 2,787 ne ziteekebwa mu mbalirira ya 2020-2021, ate embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno obuwumbi 932 ze ziteereddwamu okulwanyisa COVID. Wabula Ababaka bakalambidde nga bagamba nti alipoota y'omubalirizi w'ebitabo bya gavumenti John Muwanga eraga nti bwe bwatuukira mu Juni 2020, Uganda nga yakafuna ensimbi obuwumbi 5,700 mu kwewola mu bagabi b'obuyambi bannayuganda ze bawaddeyo ne Palamenti zeyaakewola okulwanyisa COVID. The minister is talking about 4 trillion shillings. So we want to know who is telling us the truth and who is telling us a lie. Mr. Minister, how much money exactly have we spent? The ultimate remedy for this problem is vaccination. And vaccination needs less than 4 trillion. That's the biggest point we are having. Simanyi, sijja kulimba simanyi. Nze kyemanyi kyekyange, nze manyi nnya. Oba Auditor General agamba 5 ye ababuulire million emujeevu. Ababaka bagamba nti newankubadde ensimbi nnyingi ziteereddwawo mu kulwanyisa COVID, ensimbi zino tezigenze butereevu mu minisitule y'ebyobulamu okulwanyisa ekirwadde kino, wabula ebitongole ebirala ebya gavumenti ate bye bisinze okuganyulwa. 10% ebitundu 10 ku 100 byokka bye byagenda mu byobulamu, mu bya health, mu bya COVID. Sente zisigadde zakola mirimu egitategerekeka, ezimu ne zigenda mu security, ezimu ne zigenda mu myoga. Ebintu ebyokulwanyisa obulwadde buno tibiri mu department ya health yokka, tulina ebintu bingi nnyo. Mulimu security, mulimu okwadvertisinga, mulimu okuliisa abantu, mulimu abantu okubategeeza kiki ekigenda maaso. Ebyo byonna byetaagisa ssente. Ababaka era basabye minisita mu kiseera kino akulembeze ekyokugula eddagala erigema COVID-19 singa eggwanga lyakuva mu muggalo. Gaffe ababaka tulaba nti ensonga esobola otuyambanga eggwanga kufuna vaccines zino kuba twetaaga trillioni nga 2 zokka okubanga tugula vaccines. Ebirala byonna bisooke biyimirire, ezo expenses endala zonna eziyingiramu kubanga tuli mu implementinga zi lockdown zino okutambula kudde eno zisooke zinyigibwe, akasente akazigenda mu kakendezebwe nnyo, sente zonna zigende mu kugema. Ziwa, NTV Akawungeezi.